Voilà. Et là aussi, Infinix. Okay, eyembeera muganda waffe Lukman Segawa edda gwe twali tumanyi nga Vincent Segawa nga bwali bw'atyo agenda akuba ku matu. Vincent Segawa ennaku z'omwezi nga 31 Januari omwaka guno yagwa mu batemu wali ebbombo ku ssaawa zaalinga 2 ez'ekiro we yali ava mu kusaala. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Kale Vincent Segawa ye mu kunaleetinga kwe alaga nti yagwa mu kibinja ky'abavubuka era mwabo mwe muli eyamukuba ekintu ku mutwe lwe lubale olwo lwe mulaba, era nti agenda okudda engulu zaali ssaawa nga 6 ogw'ekiro ng'ali mu kitaba ky'omusaayi n'asobola okwewalula okutuuka mu bantu, era bw'atyo nga atuuse awo kwe kubanga basobola okumwongerayo mu ddwaliro. Kale ebbanga eryo lyonna abadde alwanagana n'okuzza obulamu, kubanga ogwo omutwe nga woolaba we baatunga baagubajjulamu, baabajjula ekyo ekinyama, so baatunga kitunge. Kale bw'atyo Lukman Segawa bw'ali mu kurikavaringa, era neebaza buli asobodde okumubeerawo. Baganda baffe nga bwe twali mu music industry naye bangi basobodde okumukyalirako. Kale embeera bwetyo bweri, naye ate tubadde tukyali awo ate era ne waggwawo nabe omulala omuyimbi Jostede omujjukira ku luyimba olwa Viola olw'omugenzi Elishama Wamala, era nate teyakomyawo n'addamu ate oluyimba olwa Lukman Segawa olumanyiddwa nga okuwuula si kudiba. Ono olulwe yalutuumye Namufunye. Wendafunye ate ngenda mubakuba nalagambye muteeke w'amaaso ngenda mulagala avumbula engeri mwerabiza amaziga gonna nafunye omutuufu mulabe omunoyananfumbira. Sebo Muzungu David osiibye otya sebo? Nsubira oli bulungi. Nange bampita Faruku Lukwago, muto wa Vincent Segawa, Lukman Segawa, gonnagage. Asani Maga yampadde ennamba eno. Okwemulugunya kwange kugenda wa Jostede. Omulenzi oyo yatadde oluyimba, yazzeemu oluyimba okunoonya sikudiba lwa Vincent Segawa oba Lukman Segawa. Yaluzzeemu nga talina gwe yeebuuzizzaako yadde, nga talina gwataddemu kasimu nti oba munnange kino bwe nkikola bwe nti temunyiige, kino bwe nkikola bwe nti temukole ki, kati ye yagamba nti ate banankola ki. So nteekayo okwemulugunya kwange nga ngamba bwe nti Jostede aggyeyo oluyimba olwo ate yeetonde, kuba tetumwagaza kintu kyonna. Aggyeyo oluyimba ate n'okwetonda atwetondere. Nja kweyanza nnyo ng'eddoboozi lyange liyiseemu era nga liwuliddwa, neeyanza nnyo.
Okay, kale bantu bange embeera bwetyo bweri wetambula ge mawulire okubeera nga gava mu kampu ya muganda waffe mukwano gwaffe Lukman Ssegawa. Ntwala omukisa guno okwebaza Lukwago Shafik ye muganda wa Lukman Ssegawa, then ne Hassan Maaga y'omu ku baana abaali mu kibiina kya Friends nga bayimba ne Vincent Ssegawa, era abadde musaale nnyo mu nteekateeka ez'okubeererawo eyali mukama we. Bakugamba nti munnaye gwe wali okolaganyeeko naye tomusuulirira. Kale bw'atyo ne Hassan Maaga n'abayimbi abalala bafuddeyo okubeera nga balambulako ku munnaabwe. Kale embeera bwetyo, era ntegeezeddwako nti abafamire baagala omukulu Jostede, tebamwagalako ssente zonna, naye baagala ave ku property za Lukman Ssegawa. Nti oli we yadinawunsinga music, bo bagamba ebintu ebyo byadda mu famire kati be bamanaginga. Kale nga bamusaba nti ave ku luyimba lwa Lukman Ssegawa. Kale katuwuliremu oluyimba olwa Vincent Ssegawa, wadde temugenda kubeera bidongo, tuwulirizeemu ate n'olwa Jostede tulabe ekituufu kyekiriwa. Ennyimba zino ebbiri zimakinga oba bwe nafunye ate ngenda mubakuba nabagambye Okay, kale bantu bange nseze ennyimba ebbiri. Tutambula ne Kikaya College and Vocational School, bali wali ebulenga badde ne boarding arts ne sciences. Bakugamba twalayo omwana bamubangule. Wetuvaawo tulina New Subs Fashions esangibwa ku Sunset Arcade. Olunaku olwaleero oyinza obutabawa bulango, waliwo omumpembe eyajja n'azannyira ku waaka wange, era kino kindaze nnyo nti abayimbi bangi temuli mu kufuna mu bintu byammwe olw'okuba nti waliwo abagezigezi abaabasookayo ne bawandiisa ebintu byammwe nga bali mu kubifunamu. Nze kale buno bulango bwe owuninga 100%, nze yabushutinga, eyakola editing, voicing n'okubanga mbuteekateeka, naye oli alaga nti bubwe, era ey'ensonga nja bategeeza weenabeetuuse. So abayimbi kino mwerwaneko, otherwise mugenda kumaliriza nga temulinaawo waaka, nga waaka yenna atwaliddwa abatamanya ngamba abagezigezi. Kale ennyimba ndooza muziwuliriza, ennyimba ezebbiri muziwuliriza, luno ono lwe yazzeemu n'oli lwe yakola olwa Lukman Ssegawa oba Master Vincent Ssegawa. Master Vincent Ssegawa nange ndi mu nteekateeka ey'okubeera nga mukyalirako very soon, lwakuba nategeezeddwako nti obudde buno taananomalizinga bulungi, nga abasawo bamusaba abeere mu kifo ekisirifu nga n'abagenyi alabako baalubatu, era nga abamu ku bantu be bakkiriza okubeera nga alaba ye mukyala we, ndowooza Hassan Maaga n'oyo muganda we, oba oliawo ne bannaddiini abaali bamusemberedde n'abasawo. Kale abano abantu ab'enjawulo bakyakoze eki, kubanga mukimanyi ekintu kyonna ekikwata ku kawanga oba obulwadde bubeera very complicated. So bw'anaaba nga nsuubira by next month nja kubeera naye, oba towards the end of this month ngenda kubeera nga mukyalirako, ate munnange tuwayeewayeemu ne Lukman Ssegawa atutotolere embeera nga bw'ayise, naye nga lwerwo olubale lwe yafuna nga agudde mu batemu bwe batyo baali baagala okumumiza omususu, kubanga sisuubira nti waliwo ekirala, kubanga tewaliwo kiki kye baatwala nti baamutwalako kino, naye just bwe baamukuba bwe batyo bwe baamuleka. Nze Muzungu David Kadongo Kamo, music analyst.